Ogagga mpologoma bweyo y'ekibumba ekiriira mu kasonga. Kakati nno bwe mubanga mufaananyireko anaawuliriza ebiruŋŋamo mufune ku bitendegere abange mutuuleeko mukkalireeko abalina ebitowolo namwe mukkalireeko olwo tulyoke tukisimbe kiroke nange luve ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Lisengule wa Radio Simba omwaka 2022 ndi Mulasangeye kuba ate nakuwandika n'ekitabo kino Lulasangeye kiba kya mitwalo 10 wekinoonyaako ebintu bijja kukutambulira bulungi. Gendere butoke kuba obwogo bukaawa ate oluusi bukaluba. Kakati ogule efumbeko ly'ebisoko kya mitwalo 3. Efumbeko ly'ebisoko bya Sengule kirimu ebisoko bingi bigenda kukuyamba olulimi Oluganda ne bigunjirwa ku mulembe mutinga kino kya mitwalo 3. Bassekabaka b'Esingo wana kino kya mitwalo 3. Kaziwa Electronics bano bo bannange nja kubannyonnyola era nja kuboogerako nga mbaddiŋŋana kubanga bansudde omukono mu ngeri eno kubanga bawagira olulimi lwa Ssaabasajja ate nze buli awagira olulimi oyo tubeera tuti tetuteŋŋana wagumbeko Vune Sonko. Kaziwa Electronics balina ebintu ebikozesebwa awaka nga wuufa ebikozesebwa awaka nga TV ezirabwako ez'omulembe ennyonnyo ate ebika ebyenjawulo. Balina flash, balina charger, balina adapter, balina buno kano robot babulina abavubuka ennaku zino robot buno bakolera nnyo mu bugule. Kaziwa Electronics bali wano ebulaka ku mwenda, balina extension, balina percolator, balina blender ezikuba juice. Kaziwa Electronics bali wano ebulaka ku mwenda wano ku hampu ennene nga wakava ku hampu ennene wenyini woti wobabuuliza dduuka ddene nnyo. Balina remote za TV, balina antenne za TV, balina accessory wa masimu wano mulina oyagala phone accessory balina accessory z'essimu nga cover, screen guard, memory card, byonna byagala byokusa ku simu babilina. Kati bannange bano tubaagala nnyo olw'ensonga nti baagala olulimi lwa beene era bawagira emirimu gya Kabaka. Kati naawe ekyo olina okukikola kubanga oli muntu Uganda oba oli mukwano gwa Buganda olina okuwagira olulimi lwo. Mu abaana ab'enda ya Nakalaba naddala mu Abaganda mbasaba muwagire nnyo enteekateeka eno. Kati mu nteekateeka eno empya tusomesezaawo ku bizinensi yo wennyini ne tukwebaza okuwagira olulimi lw'Oluganda ate nga bwetulanga ne bizinensi yo. Kabaka atukubiriza abavubuka mukole nnyo, abavubuka muwagire obuwangwa, abavubuka muwanirire olulimi lwaffe kubanga olulimi ly'eggwanga. Kati nno bwentyo mu nteekateeka eno Kaziwa Electronics mbeebaza kuba bantembese mu kanyomero kano era tujja kwogera okubasomesa. Olwaleero ngenda kubasomesa ekigamba okujja obutiko kubanga nina abantu abankubira essimu nga bambuuza owaayi bulina nnyo ekigambo kujja obutiko kitegeeza ki? Oli bwe bamuyita nga tajja bamugamba owaayi bwe tojja ojja butiko. Kati kiri bwe kiti mu Buganda obutiko tulina bwabika bingi. Mulimu nakyebowa, mulimu obunnakannaka, mulimu obutundatunda, mulimu obunnagwatiro, bunnasogolero, waliwo obunnamulondo, waliwo obutiko obubaala, waliwo obutyabirire. Naye katika essira ngenda kuliteeka ku butiko bwe tuyita obutiko obubaala. Obutiko buno obubaala basebo ne bannyabo ekikolwa ky'okubukuula tukiyita okujja. Ekikolwa ky'okubukuula tukiyita okujja era bagamba nti maama agenze kujja butiko oba taata agenze kujja butiko. Kuliko emizizo nno obeera olina woolabye obutiko obubaala kizira okubujja obwomu okoowoola ku bantu banno bemwanga nabo ne mubujja. Obutiko buno Abaganda babuyita bufuwaakubi olw'okuba buli we bumera Abaganda bawanuuza nti awamera obutiko obwo wonna baba baziikawo ko omuntu wadde tolabawo malaalo nga waseete baba baziikawo ku muntu. Kati Abaganda kyobula obutiko obubaala babuyita obufu ow'okubiri olw'okuba tino mu Buganda omufu taziikwako muntu omu yekka n'obutiko buno babufaananya omufu era tobujja oba tobukuula bw'omu era nga bwe bataziika muntu bwe tosobola kuziika muntu bw'omu abantu bonna bakuŋŋaana. Kati n'obutiko okuŋŋaanya abantu ne mubujja kyobula tugamba nti ojja butiko. Oli bwakuyita nga tojja oba n'omugamba maama nzija asobola okugamba owooza ati ojja naye bw'atajja ojja butiko.
kale bakitandika bwe batyo mu nkola ey'okusaagasaaga enjogera eyo neebuna katukomaawo kasita mukitegedde naye okukula obutiko kuyita okujja obutiko oba okutebatema embogo kale mwebale gye webayire ddala Gazibu Electronics bali wano ebulaga ku mwenda nga wakava ku hamu jangu bawagire balina byonna byolabako ntaamu za kamera babirabe balina ufa balina dafuta balina jaja phone accessory yenna oyagala simu balina eza UK used neza mu box esimu ojesa bukuliro nabagamba okimanyi tosobola okufuna esimu okuva mu Gazibu Electronics nga bakugamba nti yakolako naye nga gwogitwalidde alaba ng'eyakava mu kaboksi nga eringa empya esimu eyakolako naye nga mpya nolwekyo ziri mu mbeera nnungi mutyo mubawagire bangi kubanga ate nabo obuteekateeka eno bawagira olulimi lwa Ssaabasajja mwebale ddala